kula Uganda government eyomba Felix Kulaija ayogedde Minister Henry Okero Oliemu ayogedde Faruku Kirunda ayogedde okuva mu State House boogedde kyogenda kubira Abungereza egamba ki abo tugenda okutandikira mu nsonga y'omunda nenga atirala ati bagisiza dda basajja bangereza bagamba tulina intelligence mawulire ga kikesi galaga nti esaawa yonna bayinza okutukuba amete gama mutwale ero lugezigezi ndio mutubulira intelligence yafe yegamba ki bagamba bote balina kibagamba naye bagambe nti obutujju buli wamu tosobola tukanga nti bagenda Uganda tetulina capacity esobola kutegeera ekyo before tulina naye wabawa akukira kubanga ojjukira abatalaban nga bamaze okuyingira mu mwaka gwa 2021 ndoza 2021 mu mwezi gw'omunana nga tulina batuuka 3 ojjukira nti America yatandika okulabika nti erabula waliwo Afghanistan waliwo obulumbaganyo bugenda okukolebwa nti bategedde batya in fact ndoza ojjukira chaos eyali ku kisaawe yes nga abatalibani bamaze okuteking over America negamba nti ekisaawe kigenda kubibwa era bwe kyali kati naye tujja kuba tokyennene mu intelligence yaffe tesobola kwenkana ndoza mukulembeze wa Uganda wiki wedde kunakulwadde lwakutano nakoze story wano nategeeza nagamba nti wayinza okubawo mistakes eziriwo agamba nga eyabadde Kasese ekyali Somalia nagana ye security weeri naga nti omuntu yenna n'ataataganya eggwanga lino ajja kusasulira omuwendo omunene so wewa tuli bagumu bongereza eremetukanga kanga kasita yogera genda babuli ebungeza byegamba n'abakulu engeri gye balina kuddemu eyo genda okubeera ensonga ey'omunda nga tutandika atuliriza wali mu ggwanga eritibwa Palestina Abaisirairi bagenda maaso n'okuba nti ekitundu ekiyitibwa Jenin abakedde ku kirumba waliwo abafirisuuti abattiddwa omusango ogwazzaako leero guddamu zakagamba nti palamenti teyagoberera amateeka bwekati mu kumugyamu obwesige nga komishona kati gutandika yajulira kati omuwendo gw'abaana Russia bye yakabba mu Ukraine gulinye Russia abaana ba Ukraine si bakulu tatwala bakulu tutegedde ripoti efulumye balaze abaana ba Ukraine Russia babbye nga abatwala ewe mutabani wa Gaddafi agenze mu ddwaliro asonga omurasha n'omusajja omuchina balina bye batandise okuyikula ku mwezi waggulu tugenda kutwalako mu bwengula ku mwezi waggulu omuchina n'omurasha bakoze kolabo eyo ku mwezi balina bye bali mu kuyikula Prigozhin tarabwako oba aliwa eyabadde ayagala okuwama Putin Prigozhin abuze era bw'oba otambula n'osanga omusajja ow'ekifeesi nga talina mu nviiri ku mutwe ayinza okuba Prigozhin abuze Belarus takakasibwa kuba nti gyali Dmitry Medvedev naye tarabwako kakati ne General Armageddon tarabwako bajjeno basatu tebalabwako byonna tubirina atulizo nako lwaki tugenda kuba tubyetegereza bwe bali nnyo okuwuliriza ngenda kusooka mbatwale wa Sonko